kyalo Kasansula lw'Enkologo mu ggombolola y'eddwaniro mu disitulikiti y'e Rakai gye tusanze Robert Mbabali ne Hasifa Nanyonjo nga batubidde ne mutabani waabwe Faluku Kazibwe atawaanyizibwa ebizimba. Tutegeezeddwa nga Kazibwe ebizimba bino bwe byamutandika ku myaka 8 nga we twogerera kati ali mu myaka 16. Lyatandika namusiibwa nga tugamba taata ebbeere lino nga linsiiwa. Ono yakoma mu kibiina kyakubiri olw'okulemererwa okusoma olw'ebizimbe ebyamukwata nga mu kiseera kino obulumi bwayitamu tebugambika. Mpulira wekibanga ekitundu kino nga kyabise, mpulira nga omutwe gunnuma nnyo nga sikyalina maanyi, mpulira nga sikyetegeera. Taata wa Kazibwe nga ye Robert Mbabali ategeezezza ng'omwana we bwe yafuna obuzibu buno nga bwatandikira mu bbeere nga limusiiwa kye bataatwalanga kikulu. Kyokka nga kitabuse baatandika okunoonya obuyambi mu malwaliro ag'enjawulo wabula nga mpaawo bulwadde bwe balaba. Era dokita akulira baddokita bonna ku Mulago kyava mpita nangamba muzadde omwana wo tetumusobola era tewabaawo dokita yenna akulimba wano ku ddwaliro kuno nti ajja kukolerako omwana wo. Ekizimba kino kyeyongera okuzimba okutuusa lwe kyayabika ne kivaamu omusaayi. Omwana ekintu ne kikula nnyo ne kifuukira ddala ebbeere eddene nga n'okuyuuga kiyuuga ng'era bw'aba atambula akikwatira wano nga kirebera. Era nga basindikiddwa mu byuma eby'enjawulo okwekebejja obulwadde buno tewali kye baazuula okuggyako okulaba ekizimbye naye ng'obuzibu kwe buva tewalabika. Nga sikaani zonna eyambala ne twagigendamu teyazaliza tisi ziraga bulwadde bwa mwana. Eya Mulago twagigendamu teyazaliza tisi eraga bulwadde bwa mwana. Olw'okubulwa ekyokukola abasawo baasalawo bakirongoose era ekyali mu bbeere kyalongoosebwa mu ddwaliro embalala ne liwona wabula ekirwadde nti kyakomawo mu kifo ekirala ne basoberwa. Kyanneewuunyisa oluvannyuma lw'emyezi emirala ng'ena omwana obulwadde ne buddamu ne butonda. Era buli omu yeebuuza obulwadde obuuze mu bazungu bulwadde ki? Mu kiseera kino n'ekizimbe ekirala kyayabika nga maama w'omwana ono Hasifa Nanyonjo agamba talina kyasobola kukola kirala kyonna olw'embeera y'omwana we. Sisobola kukola mbeera okulabirira mwana buli dakiika ogenda olaba nga kyabika omusaayi olabidda muguzikira ng'ogenda okwekyusa ogenda okuba wagenze ku luzzi nga bagamba omwana ekiwundu kizeemu kyabisa omusaayi. Mu kiseera kino basabiddwa obukadde 12 okulongoosa omwana waabwe ensimbi ze batalina kati basaba bazira kisa okubadduukirira. Nkoowoola bannayuganda mwenna abazadde abakyala abazadde abaami abakulembeze mwenna munkwatireko ku mwana wange ayina yenna amagezi gannyongerako obuyambi byonna mbibasaba kuba kati sikyalina magezi wadde buyambi. Singa mba afunye obujjanjabi nempona banyinza okuddayo mu kusoma kwange nali nkomye ntandikirawo ninyongerayo emisomo gyabwe. Buli kimu ekyaffe tukitunze omwana bulwadde bugayi bannaa tukuba omulanga tusaba kuyambi mutuyambe omwana waffe aganye okuwona. Nga omusajja ono atunze buli kimu kyabadde ayina nga jjanjaba omuki omwana oyo. Era mbadde nsaba oba tusobola okufuna obuyambi bwonna mu bitongole bisobola okutuyamba basobole okumuyambako asobole okulaba nti omwana oyo afuna obujjanjabi. Kiseera kino obulamu bwa Kazibwe buli mu mikono gy'abazira kisa singa bamufunira ssente ez'okumulongoosa. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.